omukulu olunaku lumu yakola ki yamugulirako n'abatemu. Olaba essomero eryo lyali ddene ino lyali bba ino watu bwe yayogera. Oluvannyuma tukitegeera nti omwami oyo yatutwala eruuka yali mu mbiranye y'amaanyi ne mukulu we nga balwanira ttaka. Yamugulirako n'abatemu bajje bakole ki bajje bamuteme ne bamutemaatema. Naye okusinziira ku bwongo bwe twalina n'obumalirivu twali tusazeewo nti tulina okubeera mu kitundu ekyo ne tubeerawo ne tukola ne tuweereza abantu ate ne tufuna ne ssente. Nkomyewo nate mu kitundu kyaffe ekyokubiri ngenda kwogera ku butaagaliza. Kati nga tumaze okutuuka eruuka twakola buli kimu, tweyanjudde mu by'obuyinza batwaniriza LC2 teyatwanyiriza atubuuza ebiwandiiko muvuddewa n'atutambuza ekyalo kyonna ng'atulaga amasomero agagudde. Waliwo essomero kati lyakwatayo nannyini waalyo yamala n'addayo n'alikwasaayo. Essomero lyali lya ssubi. Chairman LC2 yatugamba nti olaba essomero eryo tetukyayagala abantu bajja kuno kutandikawo masomero. Olaba essomero eryo lyali ddene ino lyali bba ino watu bwe yayogera. Naye omusajja yakuŋŋaanya ssente mu bantu n'amala n'agenda nazo e Kampala ate nga yeeyita musumba. N'olwekyo mundage buli kiboogerako kyonna mundage n'ebbaluwa ze LC okuva gye muva bwe mba ndi wakubakkiriza kutandikawo essomero lino nga tukkiriza tikale mukama wange era ebiwandiiko byonna tubirina tewali mutawaana tugenda kukola nga bw'olagidde. Naye olw'okuba twali kinasooka okutegeera y'engeri gye nkwatamu abantu ne mbakkirizisa wadde nga tebaagala kukkiriza. Ffe tetwafaayo nga tudda ku sayiti we twali tugenda okutandika essomero nga tusirika. Twali tumanyi ekyomukolera era twakikola nga bwe ngenda obbanyumiza mu maaso awo. Bwe twatuuka mu kitundu omwami yali atuleeseewo yali musajja eyali omulimi wa kasooli nga mu sizoni ya kasooli bw'akungula kasooli amuleeta mu bitundu bya Ntebe Road nga Kajansi n'ebitundu ebiriraanyeewo ng'amaze okukuba akawunga n'akaguza amasomero agali awo mu bitundu ebyo. Kati munnange ono yantwala eyanyingiza mu busomesa eyanyingiza eyampa omulimu ogw'obusomesa. Yalina essomero erimu e Kajansi awo lyali akolanga edit teacher. We yava ate n'agenda n'atandika ebibye mu Bagisweri kati tuli eno Luuka. Kati omwami ono bwe yali asaplayinga emmere kweri essomero munnange oyo lya edit teacher yamulaba ndowooza enkola ye nga nnungi n'amuyitiramu nti nina ettaka eyo nina ekifo naye njagala kutandika essomero kubanga ebyenjigiriza Luuka bitusumbuwa. Munnange naawe singa wali gwe wali badde okkiriza HM ayinza okuba yali ekifo kye yalimu yali atandise okukikoowa ng'akkiriza nga bamutwala bamulambuza kifo tekyali kirungi naye n'agamba entandikwa yesinga obukulu. Tutuuse ku kifo yali ennyumba eyo mukulu we yagimulemesa. Oluvannyuma tukitegeera nti omwami oyo yatutwala eruuka yali mu mbiranye y'amaanyi ne mukulu we nga balwanira ttaka. Taata w'abantu bano ababiri bwe yafa abagabidde bakuŋŋaanya ekyalo kyonna ne babagabira. Kati ono omuto eyatutwala okutandika essomero sayidi eri waali wa mukulu we yali yazimba sayidi eri ku mukono ogwa ddyo. Sayidi eno nga yawasizaayo omukazi omulala namba 2 kati nga muto ali wakati awo. Baali babadde mu kuyombagana okw'amaanyi okumala ebbanga nga mukulu we ayagala okutwala wano wakati. Ayina sayidi eri ne sayidi eno ne wano wakati ayagala okutwalawo. Kakati laba mbu nga bamaze okwerwanisa okumala ebbanga muto we yamugamba wano n'oba olikola otya tolitwalawo. Bw'oliba omaliridde okutwalawo ng'onnemesezaawo waakiri nja kusimbawo ebikajjo. Nja kusimbawo ebikajjo bikwawulemu nga gw'oli eri nga mukyalawo namba 2 ali eno naye wano tojja kutwalawo.
tojja kutwalawo. Bawalaŋŋanye mbu omukulu olunaku lumu yakola ki? Yamugulirako n'abatemu bajje bakole ki? Bajje bamuteme. Ne bamutematema. Bwe yalaba ebintu bitabuse ng'agenda kulugulamu n'obulamu, agenda kufa, bagenda kumutta olw'ettaka olw'ebintu, n'asengukawo n'agenda n'apangisa mu kasente akaddako. Yatandika na kupangisa naye ekiseera bwe kyayitawo yagulayo akataka n'azimbayo. Kati raba ng'atuleeta atuleese mu mpaddana wakati ze twali tetumanyi. Tutandise essomero, twatandika na kunoonya baana. Tunoonyeza abaana, twafuna abaana 5. Tusomeseza abaana 5. Tubasomeseza, twalina ennono ze tutambulirako. Ennono esooka yali akwogera Lungereza. Ennono ey'okubiri yali ya smartness. Endala yali ya cleanliness. Era ekifo kyaffe nga kyerebwa emirundi 3. Abaana nga boogera Olungereza. Nga si kyangu era baatuuka ekiseera bannakyalo mu kitundu omwo awo nga bayitawo mu Kizungu. Nga abaana baabo boogera Oluzungu, abaana baffe nga boogera Oluzungu ku ssomero ne mu kkubo nga bagenda. Twatuuka awo nga abaana balina emize egy'okuliira ebikajjo mu kkubo. Ebyo byonna ne tubijjawo ne tutwala enkola eya wano mu kibuga gye mumanyi ne tugitwala eri, ate neekola neekwata nayo n'okusingawo. Munnange taamu eyasooka twali mu baana 5, abantu nga beegomba enkola yaffe nga batuyiira abaana second term. Era ndowooza second term egenda okuggwa twali mu baana ndowooza 7. Twalina abaana 72 second term. Tukoze speech days omutawaana. Speech days zisuula emiti, abantu ne bakulumuluka okuva ebule n'ebweya nga bajja okulaba speech days affe. Embuto ng'evuga, abaana nga bakola ebintu ebiriko, ne tukola ebintu ebyali bitalabwangako mu kitundu. Wamma abantu ne batwegomba. Ne tusomesa abaana. Omwaka gwagenda okuggwako nga buli taamu tufuna abaana. Omwaka gwagenda okuggwako nga tuli abaana 120. Tuyingidde abaana 120 ne tukola speech day. Speech day twagikola mu December. Speech day emyaka gyonna gye twamalayo twakolanga speech day z'amaanyi. Nga buli mwaka abaana beeyongera. Tutambudde. Omusajja yali amanyi era yali abulira abantu abalala nti abo bazzaawo ne tubajja kubeerawo. Naye okusinza ku bwongo bwe twalina n'obumalirivu, twali tusazeewo nti tulina okubeera mu kitundu ekyo, ne tubeerawo, ne tukola, ne tuweereza abantu, ate ne tufuna ne ssente. Mutuufu Katonda yali nga atuggulidde enzigi, nga nange nkiraba ssente zizze. Mwaka gwa 2, mwaka gwa 3, mwaka gwa 4, omusajja nga atabuka ng'agamba Abaganda abasajja bangamba Abaganda si bangu, ngenda kubajjawo. Engeri gye yalina okutya ng'agamba abasajja Abaganda si bangu, yateekawo embeera yali yaki? Ya ddogo. Omusajja ng'asimba teyatandika na ddogo, yatandika na kugulaga yaaye kukasuka mayinja. Twalina abaana b'ekisulo, ndowooza twali mu baana b'ekisulo ndowooza nga 25 abaana b'ekisulo. Kati omusajja ng'agulaga yaaye nga gakasuka amayinja. Eyo ennyumba gye twasangawo, jjukira twali twakubawo ebibaawo, twali twakubawo ekibaawo eky'omulembe nga tukisiize langi nga kinyirira kiti. Mu nnyumba omwo mwe mwali abasomesa abamu nga mwe basula, era nga n'abaana b'ekisulo mwe basula. Kati agayaayo omusajja ge yagula nga gatandika okukuba amayinja ku mabaati ekiro. Kati bwe baakubanga amayinja ku mabaati ekiro nga ye atambula enkeera mu kyalo ng'agamba nti abasajja balina amayembe gakuba abaana, galwaza abaana, ne gakasuka n'amayinja waggulu ku mabaati. Buli olidde buli twagendanga mu olidde mu December, olidde zino empanvu eza December, kubanga amayinja yakasuka amayinja okumala emyaka 2 ng'atambula mu bantu ng'abagamba abasajja baagula amayembe, era amayembe gakasuka amayinja ku mabaati ekiro.
Twaddanga nga bannanga abantu bonna batunulira kyamulinga essomero lyonna lyonna omusajja alisiiza enziro olwo atandise olutalo kubanga amayinja akasukira emyaka 2 tulemeddeko simanyi oba eri behind the scenes yali aloga n'ekyo nakizuula luvannyuma nti omusajja ddala yatuloga bwe yalaba tulemeddeko tumututte mu LC ne ku poliisi tugenze akoze endagaano bannange nzikiriza nti nze nakasukanga amayinja si mayembe ne sigenda kuddamu kukasuka mayinja ng'abonerera ng'awummulamu ndowooza awummulamu ttaamo nga nnamba mugonvu nga n'okubuuza atandise okubuuza omusajja ng'agonze nga tumanya abivuddeko lwali lumu ndowooza lwali lumula lwa first term tugenda okudda second term ng'omusajja asimbye amasabo ettaka lyali likoma wansi awo mu kasenyi omusajja nga ettaka lye we likoma wansi awo kumpi n'akasaawe k'essomero ke twali tutaddewo ng'omusajja asimbyewo amasabo gaalinga 6 twagenda okudda olunaku olwasooka twakomawo Sande ng'enkya kusoma ng'embuutu evuga omusajja yakuba eŋŋoma natuuka ekiseera nga mpulira sikyayagalira ddala kusomesa nga mpulira essomero lintamye ne tutandika okwerondalonda ne tutandika okwerumaaluma ebintu ebitategeerekeka nendabira ddala nga mutuufu tutandikidde abantu abaali ab'omukwano nga tutandikidde ddala okwekutuliramu ddala baasimba amasabo ne bakuba eŋŋoma ndowooza okumala emyezi 2 natuuka ekiseera omusajja n'akuba eŋŋoma nga bwe ntudde mpulira mpunze sikyategeera omusajja ng'akuba eŋŋoma nagenda okulaba ekyannyamba ebiseera ebyo nasabanga nnyo ate nga n'okusiiba nsiiba saali mulokole naye nga nategeera ennono y'okusaba n'okusiiba bw'obanga oli eyo ng'ebintu bikusobedde olemedde mbwavu olina ekintu ky'oyagala okukola oyagala eat ebintu byonna ebiringa ebyo ebigenda okukwambusa ku lusozi olw'obuwanguzi waliwo ekyama kye bayita okusaba n'okusiiba olaba n'abantu ab'ensi ebiseera ebyo nali wansi nasoma ebitabo ebyenjawulo ne ntegeera kye bayita okusaba n'okusiiba era singa nalinze sisaba na kusiiba singa siri wano singa temundaba essaawa zino era bannanga bataasaba na kusiiba simayina gye bali kati ebyaddala mu bantu be nagenda nabo ebusoga ndowooza tulinga babiri abalabikako kati abalala ndowooza baagwa n'eddalu kubanga sikyabawuliza omusajja yabaloga njogera ku butaagaliza nze njagala njogere ku butaagaliza nze bwe nalaba obutaagaliza olw'okuba omusajja yalaba yatuulanga ojjukira bano abaana bano ab'omusajja ono yatutwala okuteekawo essomero yalina abaana 3 bonna nga basomera awo n'azaalayo n'akaana akalala ne kakula ne kaweza emyaka 4 nako ne kajja akaana akookuna kaazadde nako ne kajja kasomera awo sajja omukulu kumbi jjukira yali omusika nga ayagala atwale buli kamu n'agamba bannaye kati muto wange ampiseeko kuba yali amanyi muto oba tumuwa ssente meka buli ttaamu ez'obupangisa naye bambi ssente zaali tezinnajja ziri awo wadde nga twamusasulangayo akasente naye ndowooza ye bambi kye yafunanga ekinene ennyo mu ssomero lino kwali kola ki abaana be bano abaali abato baali basomera awo ku ssomero okwo munnaye omusajja ng'atuloga essomero kumpi ng'alisaanyizaawo ddala ate nze nali namuziga w'essomero nze nali namuziga nga bwe ntuula wansi ne nteteŋŋanya nti tukole kino nga kirina okukwatayo nalina amaanyi agalowooza agatuula wansi n'enkola strategy ate era nga nsituka ne nfuba okulaba nga strategy eyo ngiteeka mu nkola bwe navaawo essomero nga litandika kutagala nga litagala finally essomero lyasaanawo bwe nakomawo e Kampala jjukira era saayina byamaanyi bye najja Kampala ebirabikako eby'obugagga naye nali nfunye experience nga njiza obusomesa ate luka nasomesa nnyo abaana oluzungu era buli emyaka gyonna gye nasomesezanga abaana ba P7 oluzungu abaana nkakasa bulungi buli bibuuzo byakomangawo ng'abaana bange bensomesezza be bamu ku baana 5 babeeranga mu first 10 mu baana abaasinganga oluzungu eyo so sajjayo ssente ne najjayo obukugu bw'okusomesa abaana Olungereza era nabivaamu naye
we nabeereranga mu kibiina nga nsomesa abaana oluzungu kkiriza obagaana omwana nga nina okumuggyako engalo ng'ayiza Olungereza ng'amanyi okulwogera amanyi okuluwandiika ng'aluwandiika n'alusinga ne bannamawulire. Jjukira ndi musajja muwandiisi, obuwandiisi bwe nasooka okuyiga nga sinayingira busomesa. Kati natwala amaanyi gange gano Holy Spirit omwoyo gwe nalina awandiika ne ŋŋenda nga muteeka mu baana bano. Abaana baasoberanga ku matooki ku kando nga teri masannyalaze gye twabasomesezanga. Naye abaana baasomanga nga wajja wano e Kampala n'omwesimbamu akuyitamu buyisi as far as English is concerned. Ne tugeziwaza abaana. Bwali butaagaliza. Amanya nze Seka bagenda osobola okunnoonyaako ku 0742 13 58 65 0742 13 58 65. Ngenda kudda n'ekitundu ekyokusatu ng'anjogera bwe nalemesebwa bwe twalogebwa essomero ne lisaanawo bwe nalivaamu lyalina kusaanawo ne nkomawo e Kampala ng'omusajja oyo yali atulwanyisa akola buli kimu ekisoboka okulaba nga tuvaawo awo. Mu kitundu ekyokusatu ngenda kudda mbabuli ekyambeerako. Mweraba.